abantu bayina ennaku bakyakaaba ng'ojja obaza mu bya condolence nesekereko maama abantu bakafiirwa naawe olaba abantu wamma bafiiriddwa buli omu akyayina ennaku yakaaba ng'ojja ogati saafuna condolence saafuna mabugo mukwana eyo topiki waleese mbi topiki y'amabugo leeta ndala naye nga ze nusu tojja kufuna andibadde ogenda n'okola madamu wandifunye passport n'olinnya ennyonyi mpaka Saudi Arabia eno abantu bakoowu gwe kolima nze amagezi genkuwa madamu funa passport mpaka Saudi okuba ekyeyo naye oba okyalinda mabugo mama amakondolensi nkusekeredde antwekaza bw'oba okyalinda mabugo ojja kuviiramu awo banaafuna olulala banaafuna olulala kati tudde mu condolence tudde ayo chapter yaggwa tudde ku kirala katudde ku kirala ataafuna mabugo alifuna mu kufa okulala abantu bakyafa so tobeeraawo nogaba nange sifunye mabugo linda omufu omulala gano goto madam tojja funa wadde tojja funa wadde nusu nze nkubuulidde era ebyo nakulabye bannange tojja kufuna wadde nusu nze nkubuulira akubulira amazima yakwagala linda mufu mulala ogaye banna biri byansala kati kaninde mulala osekereko maama owanga ogende ku social media mbu bakuwe ku sente akuwa baze kafu madamu akuwa baze kafu tebajja kuwa wadde 10